well, thank you, the presiding officer and your colleagues here. Now, like you have said, the lawyer from King Saha here got concerns because he has had his representative here. The agent has been briefing him on what is going on, getting all the proceedings captured and also getting all the information what was going on. But what he received, and actually he had to call him, was really this guy, first and foremost, actually, you have resumed the process again shortly, I think after 3 p.m. And that was a matter of great concern to us. Akavuyo have a free and fair election under such circumstances where the system was totally failed. And to make matters worse, even the candidate himself, our client, failed to cast his vote. He tried to log into the system, totally failed. And a couple of others who have raised him, they want to log in, they want to cast their votes, but it's not possible. And we said we needed to have this interface with you and see if possible the whole process can be voted. And work out the mechanism of ensuring that we have a fair and fair election. And for the record, some of us saw this coming because we are really worried about the online vote, how transparent it was going to be, where you can't tell who is voting and from where, you can't establish the credentials. It becomes a little bit difficult to get the whole process to be transparent, to ensure that it's only those who are eligible to vote who are participating in the process. So that's why we're saying the process is susceptible to abuse by whoever is participating in the same. And we got concerned. Powers interested making us sure that you can vitambula bulungi bino byamasima bwenkanya bino byabwerufu ate kuyamba industry okula. So nze essaawa eno nalondedde ku ssimu yange era bwe nalondedde ku ssimu yange kumakya ssaawa biri awo. So nze ne mmala paate yange kati paate ezizzeeko okulonda kuyimirizibwa. Nze nga chairman nina okubuuza lwaki kubanga awaki facilitate okulaba nti emikolo gino gitambula bulungi. So kyenza okubuuza era wentukidde wano nga kamera zammwe mwazitaddeko dda ziri ku play recording. Ogambye olina ebikunyiza n'ebikusanyusiza ogende ku ekiyinza okunyiiza twadde tulina program egamba nti Katonda tusaasire okulonda kugende bulungi, okulonda ne kukoma mu makkati kyekisooka. Ekyokubiri nadde ngamba guno gwe mulundi gwokka ogusoose okulonda kw'abayimbi kubeereko nga kuli well publicized, ensi yonna ekutegedde, abantu bonna bewaddeyo okulonda, abayimbi basoose okukola zi kampeyini z'okubalonda ku bukulembeze ate ne bisitookiza. So ekyo kinyizaamu kubanga ekirooto kyaffe kyali nti kabalonda abantu abagenda okuweereza music industry okubanga kubanga ekindese wano nze nga chairman wa NCF yabeera ambuulira ye yakulira electoral commission mwami Jeff era ye yavunaanyizibwa kugenda mu maaso kwa kalulu oba okasitoopinga kubanga obuvunanyizibwa bwamuze.
so nze ekyaffe nga NCF tubeera ba facilitator na overseers tuwulira kye batugambye okuba mu action committee. Ekyabakadde nga balonze ku ssaawa emu naye kitegeke electoral betenega ku ssaawa nga ttaano system yaslowinze ono bwenzo yatubuulidde amawulire system yaslowinze ddawo bwenga abaddewo okukola kyo okuyambako okuyigiriza okulondako wakitegeddeko kino era wakitegeddeko mwakozeewo kingama system ebintu ebiri digital ndoza birimu amagezi mangi waliwo abakwatagana ne bizinesi eyo kati nze ng'omulonzi ate siyinza kgenda ku digital solutions era kyobola nti nze okubuuza mukulu jeff yavunaanyizibwa akati nze nga ekintu kyabadde tukitegese nga kirambula okufunga twalugamba era nga n'obwerufu bwe buli naye nga okulonda kuno kubadde kuyimiridde nnyo mikutu gya gavumenti egya mita system yatandise bulungi nnyo okulonda ne kutandika okutambula naye wakati awo busaawa nga 5 system nebeera overwhelmed okulonda obululu ne bujja bungi nnyo ne bugisinza amaanyi naye tandika okuba nga etambula mpola nnyo ng'abantu abamu tebasobola kulonda twali tusuubira nti era baali tuwa assurance nti kuno okulonda kujja kuba system ejja kusobola naye kirabika si bwe kyatambudde so awo system bwe yayimiriddemu kwakatono system ezikola display akalulu bwe katambula neziba nga tezisobola kutambulira kumu neziri eziyingiza akalulu netuzijjako netugamba tulinde zitereremuuko tulyoke tuzizzeeko twagenze okulindamu bitereere naye nebirwawooko netuzizaako kusanga 8 abantu bagenze okulabaawo ne batandika okwemulugunya nti awo gaapa awo system eziviiriddeko tewali kigenze mu maaso ku lwaffe tewali kigenze mu maaso bwatambudde bulungi era obwedda tubulazanga we bubadde naye obululu tebukoma ku kigambo kyaffe obululu butambulira ne mu ndowooza z'abantu abantu bwe balaba nga tewali bulambulukufu naye ensonga nkulu olwasoose twabadde tulowooza abantu batono abatamatidde naye tugenza okutuuka okulaba nga memba bangi tebamatidde ng'era balina ensonga nnyingi ze bataddewo neneebuuzaako ne police board nembategeeza ebigenda mu maaso nga ndaba weetaaga okusalawo ekintu ekipya netusalawo netugamba engeri okwemulugunya ekuli okungi tusazeemu okulonda kuno tuddemu tutuule tutegeke buto olunaku lwayo tubadde kalulu wano akawuma bitambudde bitya era tebitambudde bulungi era nga bolaba kusaziddwamu olw'okuba nti abantu bangi abayimbi bangi baba ku ntu bo babadde nga bakomplaininga okuva mu bitundu ebyenjawulo ebyeggwanga okuva eggulu okuva embaale okuva aluwa okuva embaala balabona nga bakomplaininga about the voting system system tezikola zitya so nti ensonga lwaki tuvuddeyo ffe nga ba top officers okuya gamba nti okugamba to see what is going on kitegeera era tugenza okulaba nakyo ekituufu okwona kusana kola ki kusazibwamu so professor jaga tutunulire criteria oba cabinet ebadde weteeseteesa akakiiko kana kateeseteesa okulonda bunafu ki bwolengera bwe kabadde nako nga kalulu tekannasazibwamu oba nga kalulu tekannakubibwa obunafu bwendabye kale kyekituufu sijja kikubamu nnyo bitulesaawo eno olw'okuba nti kati kakalulu kasaziddwamu and of which majority kyebadde ekola ki kyebadde eyagala kitegeera so wekaba nkasaziddwamu tulinde ate isi bweneetuula kikinaavaayo nakyo professor obunafu wenjagala tutunuulye nti obunafu ne buba bubaddewo ate mu nteekateeka eddako either tugenda tuddayo ku digital oba tudda mu ka ballot paper bulungi nnyo nti abantu tebakkiziganya na bya voting online abantu tebakyagalira kuddala that's the truth abantu bagala either mugongo oba ballot tegedde bagala physical voting and of which omugongo wandisinze nnyo because omugongo omuntu alaba layininga emulima benga n'amanya nti bansinze oba oli mukoze eki musinze so ate nga twagala nnyo nze nga nze ntunulira nnyo okulaba kiki ekinaatwala umma mu maaso ekinagibeezaawo nga tekulwamu bituli ki ekinagiwanika okusinga ekinagiteeka wansi omu ku bakandidate nga King Saha okuvaayo ne yeegugunga mu mbeera eno abadde mutuufu oba abadde asobola okukola appeal buli candidate amanyi buli omu amanyi kikyalina okukola
kitegeera buli omu yamanyi nga bwakiraba era buli muntu alina eddembe okwemulugunya okusinziira ku kyala because yajja neyesimbawo omanyi munaye okwesimbawo si kyangu abantu tebagala kwesimbawo naye omuntu bw'abanga yajja neyesimbawo omuntu oyo oba olina omuwa respect oba olina okuliza kyakola kyagamba. Mobilization gye mwakola nga mutambula eggwanga abamu bakitutte nti sayidi eyo akalulu kayinza okwewunzika tuba kuteekateeka balt kayinza okwewunzika kuba amagye ge mwafuna nga mutambula eggwanga mangi ate omukulu King Saha ne Lord Beat Mbala kategagafuna nga sindi n'ekisanja kyo mwafuna nnyo. Nze seesimbyewo so saagala ongeraageranye nti amagye ge mwafuna wa tiimu kale obuwagizi bonzi njagala buli muntu awagira nga yo sooka owagire then owagire ekirala era nze ndikulwa y'ensonga lwaki nzize wano era okuva ku makya obadde tondaba kituufu era olabye nti bwe ntuuse embeera neekyukawo kwe kutuuka okukola ki okusazaamu akaki akalulu because nze ndi forward-seer ebiseera ebisinga that's why nze big eye I forward-see things okukyogerako leero n'olwokiraba nga nsonga nekino nakyogerako ngambagamba nti we are not ready enough to hold elections. Let's first organize ourselves. Since oli forward-seer, yes. Osuubira okulonda kuno bagenda kuteekayo ekyo tulindemu. Yes, I know. I'm a forward-seer, but then it doesn't mean, I should tell you everything. Kyeva forward-seer, no. Njogera kyenina okugamba. Professor, obako obusembayo naddala nga buva sayidiyo kiki balina okukola akalulu kano kabeere free and fair kiki balina oteekateeka so that okulonda okuddako abalonzi kyebagamba mistake yakolebwa nti abalonzi tebasooka kuyitibwamu bo bagamba ki abeeri bagamba ki kuyita kagamba nti balonzi nti mugamba ki nakyo tusobola okukironderako nti mwagala akalulu kabe kaaki you understand. Kale Professor tukweyanziza ssebo.